come and disrespect the speaker. Nyongera kwebaza na osinzira okutulaba mbujivu eggwanga likeredde mu kiyongebero oluvannyuma lwa minisita omubeezi w'abakozi retired Colonel Charles Engola okuttibwa omukuumi we Omujaasi wa UPDF Private Wilson Sabiti olumaliriza okutta mukama we naye neyeetira mu saloon ng'agenze akuba amasasi mu bbanga. Abatuuze b'ekyanja ku Ring Road bakedde mu kikangabwa oluvannyuma lw'omujaasi wa UPDF Private Wilson Sabiti okutta mukama we retired Colonel Charles Engola mu maka ge. Mu kuba amasasi atwaliddemu n'omukuumi w'oku Lusegere Lieutenant Ronald Otim ng'ono embeera embi. Sabiti oluse mukama we agenza wandagaza amasasi mu bbanga nga wabira mu katambi akakwatiddwa nga naye tanneekuba amasasi agumutiddewo mu salooni. Ab'Enganda otegedde okuttibwa kwa Minisita Okero ne bazirika olw'ekyo ekituuseewo. Abeerabiddeko n'agaabwe bategeeza nti Sabiti olumaliriza okukola ettemu munda agenza akuba amasasi mu bbanga nga bw'alabula abantu okumwesiga. Munda kenze ngende gye ngenda sibalina akuzungu na sina kwe ngenda era mukubo talina gwalumiza kubanga magazine agisuddawo nyina olumaze okuba okunakirira nga era agenze ngakirira ng'akuba n'agenda wali eyo omusajja ntina abanja ebbanga ddene basasula ekirala abaana be bakola kitibasoma. Kyokka amyuka omwogezi w'eggye UPDF Kanodeo Akiki ategeeza nti kya mukisa mubi omusirikale ono Asse naye banne bakubayambako okuzuula ekituufu. I'm sure if he was alive we would have taken him for mental checkup, but unfortunately he killed himself, and probably his colleagues he was working with will assist us to know a little bit more. For the past 1 month he has been attached to the minister. Abodde nti banne bandibadde babaako kye bakola singa bamulabye nga yeeyisa mu ngeri etali nnungi. Omusirikale yenna bw'aba yeeyisa engeri gy'otategeera musirikale munno gezaako obuwulire akuddako okulaba nti ensonga ezo zigonjoddwa nga tezinnaba kuvaamu ebintu. Omukubeerabiddeko ye Haji Latifu Sebagala ng'ategeeza nti aliko byabadde agenza okugula ku dduuka n'alaba omusirikale ng'ajja wandagaza amasasi mu bbanga okuva mu kikomera. Neiba wange kati mbadde nveeka ssaawa 3 n'ekitundu nenyimirako awo waliwo edduuka linyimiriddeko bwe nyimiriddeko mbadde ndabye ngula ngenza okukulya nga mpulira amasasi ngenza okulaba nga nengere mundu waggulu nga ndaba batandise okuba amasasi badde eno ogenda okwekanga nga ndaba omusirikale ayambadde uniform ng'akola ki ng'akuba amasasi kyembagambye ateeka okuba nga alina kyakozeeka tumale okugenda keeka okutuuka awaka nga maiti ya honorable minister egudde wansi abadde amaze okweteeka agenda mu cabinet meeting ali mu suuti bulungi nnyo ng'ali wansi era nga baana bali awo bakaaba bokka. Emmere n'esituddayo ebyokwerinda okuva mu bitongole ebyenjawulo abazinzeeko ekifo kyonna okutandika okunoonyereza nga bakulembeddwamu akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Tom Magambo n'adumira poliisi mu kampani Emirano Stephen Tanui basibye akaguwa akatangira abantu okutuuka wadiziddwa omusango. Abantu bakuŋŋaanye mu bungi era enguudo zikwatiridde nga beewuunya ekyo ekituuseewo. Baminisita ab'enjawulo kubadde ebyamawulire Dr. Chris Baryomunsi, minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi n'abalala batuuseewo era nga boogedde ku mugenzi. Amongi agambye nti basembye okubeera naye Namutumba olunaku olw'eggulo ku mikolo gy'olunaku lw'abakozi era n'omukomi we Sabiti yabadde naye. And also to confirm as a ministry that this particular bodyguard has not stayed with the minister for long. It's only for about 1 month. So there cannot be any other consideration probably related. And one of the reasons we keep changing them is to avoid familiarization. Bali omuntu asaasidde abafamire n'enganda olw'okubibwako omuntu waabwe naye nga bakunoonyereza okutuuka ku ntobo ey'obuzibu buno. Minisita abadde ayetegeka kugenda mu cabinet bw'abadde amaze kwambala nayingira mu motoka
kati bodyguard waliwa ajako kana kabika bendera okuti bakusimbula ku driver ali mu ntebe bagenda oli nakokinga emunu nakuba Amasasi ADC ate na yayo kati Minisita nagezako kufuruma wabweru naenda mkuba Amasasi nafiirawo kati polisi nabali okunonyereza batandise okunonyereza kiki ekirese kino Erias Lukwago naye asaasidde abafamire nasaba gavumenti okutunula mu nsonga z'abaserikale ebikolwa nga bino bireme okuddamu okubaawo. Message nkulu nnyo eri mu ggwanga eri ddala abalina obuyinza nti omuntu ali mu security n'akola ekintu ekifaanana bwe kiti nga yeekyaye